Poliisi mu disitulikiti y'e Rukwenjiri ekutte abantu 6 bateeberezebwa okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka mu kitundu ekyo n'ebyalo ebirinaanyeewo. Bano bakwatiddwa oluvannyuma lw'okugenda mu kabaala akamu mu kitundu ekyo ne beefuula abadigize so nga baluka lukwe okubaako ebintu bye banyaga. Abatuuze batemezza ku poliisi olw'okwekengera abantu abo nga babadde tebamanyiddwa mu kitundu era poliisi olutuuse n'ebayoola. Abakwatiddwa kuliko Namayamba Agnes w'emyaka 21, Olikiza Labano w'emyaka 34, Saasirabo Ibrahim w'emyaka 16 n'abalala. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekyo Erimate agambye nti bano bakwongera okunnyonnyola ekibaviirako okwenyigira mu bikolwa ebikontana n'amateeka wabula ono awanjakidde abatuuze okuwuliziganya obulungi ne poliisi balwanyise ebikolwa ebimenya amateeka. The Territorial Police in Rukwenjiri arrested 6 suspects during an intelligence-led operation where in one of the bars. I want to commend the people in that place for the vigilance they exhibited that led to the arrest of those suspects. And I want to warn our people that these disruptive operations will continue to ensure a crime-free society in the entire Kigezi region. Dr. Deo Kizolu kyamuzannyonnyola nti kyabuvunaanyizibwa abaagalana okusooka okwekebeza obulwadde bwa Nalubiri nga tebannaba kufumbiriganwa. Obulwadde obwa Nalubiri abantu abamu bayinza okuba nga tebabutegeera bulungi naye ekintu ekisinga ddala obukulu okukimanya era kintu kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nnyo nti bw'oba tonnagenda kufumbirwagana na muntu naddala ng'ova mu tribes nga eno eyaffe ey'Abaganda. Abaganda tulina obulwadde obwa Nalubiri bungi nnyo kakati omuntu nga tannafumbiriganwa kyandibadde kirungi n'ogenda ne bakebera mwembi ne bakebera okulaba nti mwembi beetisibwa obulwadde bw'abakaaliya oba bannattu kye bayita trait. Bakebera ne bakulaba bwembeera nga muli babiri nga buli omwana na trait kyangu nnyo okuzaala abaana nga balina obulwadde bwa Nalubiri. Obulwadde bwa Nalubiri omwana asobola okukula nabo mu eddagala litunda ennaku zino asobola okukula nabo n'alwawo naye emirundi ekisinga obungi abazadde babonaabona nabo abaana babeera balwala. Wa Uganda gavumenti eyanjudde byetuuseeko mu myaka 4 gy'emaze ng'ekulembera naddala mu kisaawe eky'ebyenjigiriza. Omusasi waffe Dungu Davis katuwa ebisingawo. Dr. Dennis Mujimba nga yayogera Ministry y'ebyenjigiriza mu kadde kano agamba nti emyaka 4 NRM gye badde mu bukulembeze n'emyaka egisoba mu 15 nga mukyala w'omukulembeze gwanga ye Ministry y'ebyenjigiriza by'eggwanga bitumbuse era nga byeyongeddeko kinene nnyo okuva ddala ku mutindo gwa primary okutuuka ku mutendera gwa ssettendekero eza waggulu awamu n'ebyemizannyo byongedde okutumbulwa. Ono agambye nti ebyemizannyo mu Uganda bwe baakwatira obuyinza byali bifuna obukadde bw'ensimbi 300 kyokka nti obutuukidde olwaleero nga biyingiza obuwumbi bw'ensimbi obusoba mu 500. Ono agamba nti Uganda mu byemizannyo eyongedde okutumbuka ennyo ng'ezimbye n'ebifo ebisaawe n'ebyetaagisa ebirala 12 nga bino biyambako mu byemizannyo okuli emisinde, okuzannya omupiira, okubaka n'ebirala ebyemizannyo ebyetaagisibwa. Mu mbeera y'emu ku byenjigiriza agambye nti ng'eggwanga mu myaka gino 40 basobodde okutumbula omuwendo gw'abaana abayingira mu masomero n'ebitundu 61 ku 100 naddala olw'enkola eya UPE ne USE. Ono agambye nti omuwendo gw'abaana abayingira mu nkola eya UPE kati guli ku bukadde 9 ng'ate abali ku mu USE basoba mu bukadde 2.10. Dennis Mujimba mu kwogera gavumenti byetuuseeko byenjigiriza n'ebyemizannyo ku ssengejjero ly'amawulire ga Government Media Center mu Kampala agambye nti bali mu nteekateeka y'okuddamu okukuba ttooki ku nsimbi eziweebwa amasomero n'abaana abaweebwa abasomera mu UPE okuva ku 200 ensimbi ezo zongezebweko mu mbalira y'omwagwa ensimbi ogujja singa cabinet enebe eziyisizza. Timothy Sejjoba Commissioner mu Ministry n'ebyenjigiriza agamba nti wakyaliwo ebyetaagisa era ebituukiddwako mu nteekateeka eno. Kutumbula science mwaka gwa 2022 amasomero ga gavumenti biri mu kagambe biri yokka galina science lab naye kati tuli gavumenti ezijjana kusembera 8 okusobola okulaba nti abaana bonna abali mu masomero gaffe basobola okusomesebwa obulungi science oyo. Gavumenti yateekawo enkola ey'okuwola abaana abatasobola kugenda mu matendekero ga waggulu era nga wetutuukidde kati mwaka kuno abaana 1,600 Kwa CBS FM, Dungu Davis ku Media Center.
Abakyala mu disitulikiti y'e Kayunga bawanjagidde yafeesi evunaanyizibwa ku nsonga z'amaka okubayambako okubangula abaami ku nkozesa y'essimu entuufu. Bagamba nti amasimu gaviiriddeko obutabanguko okweyongera mu maka. Bino bibadde mu musomo oguyindidde ku tawuni kanso y'e Kayunga ogwategekeddwa abakyala n'ekigendererwa eky'okukubaganya ebirowoozo n'okubasomesa ku ngeri y'okulwanyisa obutabanguko mu maka obweyongedde. Abaami beemalidde nnyo ku masimu. Amasimu goonoonya amaka. Tanyumyako wadde n'omukyala we, tanyumyako wadde n'omwana we. Sawa yonna obudde abumalira ku ssimu. Paka obasala meka paka. Owayitamuko ebbanga ate kizibu kamutange addeko lwaki emabega. Okitegeere. Olumu ne bw'oba nga tukitutte nga ensonga. Naye ate ono naluwali twalese ajja kusonyiwa okukozesa ekintu ekyo. N'alaga nnyo nti ate ye yaliwo obusinga ki obusinga ono eyabaddewo. Kati n'ogezaako okumwesonyiwa kyokka ate n'omusajja naye n'akulagira ddala kiki kyakola ki. N'enkwata abaana bange n'embalabirira. Kyokka ate bwe bamala okuyitamu n'obaagala ekintu ekyo kitunyiiza. Wabula n'abaami abeetabye mu musomo guno balumiriza abakyala okuva ku nnono y'amaka saako gavumenti nti okubatiitiibya ennyo kiviiriddeko bangi okwerabira obuvunaanyizibwa bwabwe olw'amaka ne gasasika. Gavumenti bwe yajja mu buyinza n'egamba nti ffenna twenkanankana. Abakyala ne bagamba babajje mu manju ne bata ku mulyango. Ekyokubiri abaana bayitidde nnyo okwefumbiza. Tebakyagoberera nnono, tebalina okubuulirirwa. Ate bamuzadde babasinga okubabuulirira basenga nabo bali muzigo. Talina waatudde nti omwana agamba nti ate basinga oli awo. Lwaki mbonaabona? Omwana abeera mu bufumbo, omusajja bamukubamu empira gavaayo. Ojja kupangisa wali akazigo, ojja kutunda kweto, ojja kunywa n'ojja kubeerawo. Ennono omuvubuka yakamulaba nze nkuyita kulonda kkubo. Eddaafa abakyala be twawasa senga oba taata maama yakulabyaga omukyala gw'omukazi. Yavunaanyizibwa ku nsonga z'amaka, abaana n'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Kayunga. Ambasada Collins Kafeero Kigundu asabye abafumbo bulijjo okuwaŋŋana ekitiibwa kikendeeze ku busambattuko obufuuse baana baliwo mu maka. Tutambule mpola. Omukazi gwolekera abaana agenda kukoleka ekisoomwa mu myaka gy'obukadde ng'abaana maama bamututte gwayise mataala. Kubanga tofaayo, toliiwo. Kati amaka ago gagenda kubeerawo gatya? Tusobola tutya okuzaala abaana bano tukuza abaana nga batambula mu bigere byaffe nga tuwaŋŋana ekitiibwa. Omukazi n'ayita omusajja embwa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Eddembe ly'okufuna passport lisobola okukuggyibwako nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Munnayuganda yenna asobola okuggyibwako eddembe erimuweebwa ssemateeka ery'okufuna passport ng'ekiwandiiko kya gavumenti singa kizuulwa nti omuntu ono alina emisango egimuvunaanibwa egy'obumenyi bw'amateeka egigenda mu maaso mu kkooti, oba mumenyi w'amateeka ow'olulango, oba omuntu oyo alina ekikyamu ku bwongo bwe. Wabula omuntu alina ekikyamu ku bwongo bwe singa abeera nga passport bagimunoonyeza kubeera ng'agenda buli waggwanga kujjanjabibwa, olwo ye eddembe ery'okufuna passport terimuggyibwako. Abatuuze mu gombola y'e Butagaya mu disitulikiti y'e Jinja beekubidde enduulu eri yafeesi ya RDC ebayambe ku bakozi mu kitongole ekivunaanyiza ku kugaba endagamuntu ekyannira abagufudde omugano okubaggyako ensimbi olwo ne babakolako. Bano balumiriza nti batambula eŋŋendo mpanvu okugenda okwewandiisa n'okufuna endagamuntu ezo, wabula nti bwe batuukayo bakandaalirizibwa n'abamu okuggyibwako ensimbi nga baagala gavumenti ebataase ku kusoomoozebwa okwo. Twanigirizibwa twaguma kyo kyabita ayi kayiri mukudiza ndagamuntu bali kudireeta dozi dali ekagoma davaayo daire na wampanda kumuluka bwe batuukaawo batusabanga 2,200 me batuwa endagamuntu daife twebuuza bwe kiri era tuli kwenda otegeera amazima bwe kiba bwe kiri tutoole 2,200 bwe kiba kiva kiri batuwa endagamuntu daife era sebo ndi kusaba obubaka buno obutuuke eri mukulu wa RDC atuyambe engire mu nsonga dino era n'abaasigala mu kyalo bangi babitirivu abatawandiisibwa ndagamuntu. Sebo muna nze ensonga yange zina ndikuwulira era batambula batuuka paka Kalange nze nali nzija natuuka omukazi yankoba ati muna bayikubita gano bayikusaba 2,200 bwe bayikwera ndagamuntu agenda kubuukiza ekitongole kyanira oba gavumenti endagamuntu mukudutunda 2,200.
omuyambi wa RDC Jinja Sam Kawuta bino olumugudde mu matu alabudde abakozi mu kitongole kya NIDA okukomya okujja ensimbi ku bantu tyanakwatibwako wakuvunaanibwa. Kawuta ategeezezza nti okufuna endagamuntu kwa bwereere era nga mpaawo muntu yenna alina okuggibwako ensimbi. Yeyo nafuna amadibu nti abaliga bandaga muntu muli kutola ku bantu 2,200 mwawo omuntu national ID nenda kubalabula ndaga muntu odiga badabwerere imwe we munabanga mulirete emize emibi ngate ndaga muntu eyo ya mitwalo kumpi 3 aye president Yoweri Kaguta Museveni yaditawo abantu bafuna endaga muntu dabwerere yadisasula abasasula omusala so alikwetantala okutola ku bantu 2,200 eyakwalula esirire kubanga tutaire obambega ayi gwe tunagema kututi iwakako kanaba kawoiremu